Eri Kayanja Kakande ndi mwana mugeye nsubuka Busujja omugenzi afudde abadde muganda wange nga mugeye ate nga mukwano gwange abadde mu magezi eri ekika eri eggwanga eri abasuubuzi nange kennyini abadde ampa amagezi n'okumbuulirira ngeri ki gye nnyina okweyisaamu naddala eri abantu. So omugenzi ono ng'ekika tufiiriddwa nnyo, ng'ennyumba tufiiriddwa nnyo, ate era nga n'eggwanga nalyo lifiiriddwa nnyo kubanga agendedde mu kiseera ate we tuwale tusinga okumwetaagira. Mujjukirako ebintu bingi bye sisobola kumenya kati n'embimalayo kuba nasinkana omugenzi ono nga tonazimba na hoteeri Africana ng'ali mu Ndeeba ng'atunda bupikipiki era y'omu yasooka okutandikira wano bizinensi ya pikipiki. Ekyo kimujjukirwako. Zino zonna boda ze mulaba eziri up and down mu ggwanga lyonna eyazitandika okuzireeta wano mu Uganda yali mugenzi ono Kibirige. What's that memory for joining na ino ngamba like try to do the one obudde bwe buti kino kye kisinga okulinda abantu agenze. This is the memory I always have of him. Nzijukira nga tutudde ku hoteeri ewuwe twogera ku nsonga ng'ez'ekika twogera ku nsonga ng'ezange nampabula ngeri ki gye nnyina okweyisaamu ng'olwo erinnya lyange lifuuse erinnya. Yes. Eggwanga twanyagadde omulabi wa STV omukubire ku torch asobole okumanya omuntu gwe tufiiriddwa mu ggwanga. Maze omudescribinga oba amaze omwogerako ye muntu abadde afaanana atya, tugambye nti abadde muntu w'abantu, tugambye nti muntu abadde ayamba abantu. Ekyo kyennyini oyinza okukirabira wano kyekigenda mu maaso kikulaga bulazi nti muntu w'abantu. Mu kiseera nga kino ekya COVID nolaba nti abantu bakuŋŋaana bwe bati kiba kikutegeeza nti abadde muntu w'abantu, abadde ayamba abantu bangi, abadde musuubuzi w'amaanyi. So bintu bingi bye tuyinza okumwogerako. Obuteenyooma kyensinze okumuyigirako ekisinga obukulu buteenyooma kubanga nkugambye nti yali atunda bupikipiki n'avaamu n'akola woteeri nagaggadde ng'eyo. Ekyo kimuyigiddeko. Ate n'ekyala kwe kugamba nti sigamba nti asomye nnyo yasobola okukola ebintu mu ggwanga kuba nali nsoma ekitabo kye era kyensaba abantu abasinga obungi mugule ekitabo ekyo eky'omugenzi kyalesa awandiise. Ekitabo bakiyita ebyafaayo bye weekire mukigule mukisome. Kiri ku hoteeri Africana bakitunda singa $5,000 naye buli muntu yandikiguze. Nze nakigula nkisomye naye bw'olaba n'olaba embonabona gye yabonaabonamu oyinza okulowooza nti bino byonna yabituukako ng'abituukirako ku mukeeka naye akugamba nti yavugako takisi mu Kenya ng'anoonya ssente za kumubeezaawo. Mu kitabo ekyo nagenda e Japan, bwakunyumiza sitori y'okusooka okugenda e Japan ekyo nakyo kikwewuunyisa. Sijja kuba malyayo n'ebingi biri mu kitabo ekyo. Bubaka ki bw'osindikira eri ennyumba ya Haj Ibrahim abamwagala ne abakozi be ne babadde akola nabo? Sirina bubaka bwa njawulo nnyo kubanga nange ndi part of the family, ndi omu ku abo, wabula ngenda kugamba nti tufiiriddwa omuntu omukulu, omuntu omunene, omuntu omwagazi w'abantu mu kika. Wabula tulina kulabira ku ebyo byakoze okusigala nga tuli bumu, okumakinga sure nakyo nti ate tutuukiriza ebigendererwa bye. Ebintu bye byalese akoze tubirabirire ate twongereko bwongezi. Bwe bubaka bwe nandirekedde family tulina okweyisa obulungi ne tutaswaza linnya lye. Bitalo nnyo munnaye tufiiriddwa oyo mukulu wange. Nze bampita Beka Kibirige. Muganda wange nze Beka Kibirige ye Ibrahim Kibirige mukulu wange era tubadde nga mukulu nnyo mu famire yaffe ayambye abantu bangi mu famire ne mu society
y'Abasiraamu n'Abaganda ne mu Uganda yonna. Era ne society endala ng'Tanzania, Zambia, Kenya nayo yayambayo nnyo ebiseera bye yamala ng'alinayo bizinensi. Tufiiriddwa nnyo kubanga y'omu ku babadde bagatta abooluganda kwe tubadde twetooloolera nga bwabaawo oba ekiganye nga oli gy'ayinza okuloopa n'abeera ng'atukumaakuma n'abeera nga kweganga atwagaliza tubeere bumu. Kyensinga omujjukirako bwe nali nga nsoma ku Biraali yagamba taata nti taata yadde olina ssente naye abaana bato bange kambaweerere n'atuweerera. Era lumu nali nva mu Cinema Hall n'andaba n'ayimirira nanga gwe tosoma obeera mu firimu ne mugamba nedda baba mbadde nzijayo mbadde sirina ssente bangobye nampa ssente n'enzirayo mpozi ne nali ngenda Japan yanyamba kuba yali tategedde naye yansanga ku airport e Nairobi n'emikwano gyange nga situtubimanye ebe airport fee nga batuganye okgenda n'atusasulira airport fees ne tugenda naye paka e Hong Kong byonna nga buli ekyetaagisa bitukolera paka e Japan. Naawe nali mwana muto myaka 19 ndowooza. Tunagadde otubulire omugenzi empisa ze abadde yeeyisa atya ku bantu mu bufunze twanyagadde okumanya Haji Ibrahim abaddaani. Haji Ibrahim Kibirige abadde omuntu ow'abantu era asuubira nti waliyo omugaga addamu enkana mu kwetoowaza kubanga bomba mutambula bwe muti yadde ku street oli n'amugamba nti Haji salaamu alaikum yadde tamumanyi oba ki amuwaayo akadakiika era nankubiriza naŋŋamba nti omuntu yenna ne bw'oba ng'olina obuzibu bwo obadde okaaba sekako bw'omala okwogera n'omuntu oyo akubuuziza otunula ebbali. Bwe twali e Japan yajjanga n'alambula bonna abakola ekyeyo. Kakati yalina mukwano gwe ow'e Kenya n'amugamba n'ebulayimu abo bantu obaagaza ki nze ne nayiba wange ew'e Kenya ku tamumanyi n'amugamba bannayuganda bannange nina balambula. Olwo twali tuvuga emmotoka nga mobile phone tezinnajja kakati nga nze muvuga ne tusinkana emmotoka nga emu eva side ndala n'enkubireyo n'eŋŋombe nga babali banyumya nanga neddo bawangamu eddakiika eziwera 2 kuba ayinza okuba aludde omulaba nga bakyateesa nti nkusangewa wega abadde muntu awa buli muntu ekitiibwa kabeere mwana muto oba muntu mukulu ate abadde tiyeekuluntaza era kyova olaba Hotel Africana abantu baga tugenda ku hoteri yaffe tebagamba ya bulayimu kubanga bakimanyi nti nno muntu waabwe muntu w'abantu. Nsaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako amuyingize jjana. Twanyagadde okumanya omugenzi nga tannafa biki ebadde bisinga okuba nga bimusumbwa obulwadde ekyo badde mumuwonyawonja okutuuka ne Allah subhanahu wa ta'ala owamuyisa. Yalwala kansa abadde yamusumbuwa era ebiseera nga mukubira esimu Nairobi n'agamba nti muto wange webale kunkubira naye munnange mpulira obulwadde bunnuma naye munsabire. Bigambo ki byasemba okugamba nga gwe muto? Ebigambo byasemba okuŋŋamba bwe twali nga tumaze okuziika muwala waffe Saala twali ku ofiisi ye ku BMK House n'aŋŋamba beka jangu tulye wano babiri ne tulya emmere n'aŋŋamba nti Kasule no mowa Saala no mowa beka twesabire Katonda atwale nga tuli balungi. Yennasemba ndowooza n'agenda e Nairobi ebirala tubali twogera ku simu n'ambuulira obulwadde engeri gye bumulumamu. Amaze ebbanga ki nga abatolenga kansa? Ndowooza emyaka giwera 7. Giyinza okuwera emyaka 7. Nga tuwumbawumba Haji ddibu ki lyalese eri Abannayuganda famire eno ab'emikwano? Eddibu lyalese ddibu ddene nnyo kubanga abooluganda abadde atuyamba okubeera obumu
n'ekirala n'eddiini zonna abadde aziyamba ng'owulira nti ekereziya yagiwadde miliyoni 10 ng'owulira nti abasiraamu babadde baagala kino abasiraamu bo babadde bajja nnyo kinnoomu oba ku lw'emirimu gy'obusiraamu n'ayamba n'abatali basiraamu abadde ayamba ne mu ngeri endala abatali basiraamu naddala abakulu nga bafaaza baani nga gwe mutowe bubaka kye bwosindika era ennyumba yammwe yennyini abaagalwa bakozi be bakozi bannaabwe ne Uganda ewamu tulina obulumi bungi olw'okufa kwa muganda waffe naye ng'ekikulu kuba ne bwe tunaagamba ki ffenna tuli baakufa naye alhamdulillah Allah amusonyiwe byamusobako kuba abadde na mu bulumi bungi nnyo naye Katonda amusaasire amutaasa engeri gy'abadde n'obulumi abeere ng'amusonyidde mu bulumi obwamutuusizzaako ku nsi nga tuwumbawumba mwaka ng'esatu emabega yali abatolingako cases n'omu ku bakyala be abantu bagamba nti byebintu bimu yasinga omugonza igolooza kyali kyekimu ku byo babyogera naye saabiwulira nako tebyaliwo mubeeramu nga ne bwobeera ewaka n'omwana muyinza okugunganamu mu ddakiika nga 3-5 ate ne muddamu ne museka tebyaliwo obulwadde bwamuluma bwajja buzi ate tewali byawaka bireeta kansa wakiri bireeta pressure naye tebireeta kansa bino byewubanga mu makooti olw'omukyala nemutya okunaffe ne kansa n'amukuba ku teyabitwala nga kikulu nnyo enkolagana naye namwandu yaddamu neeterera oluva nga bamaze okuba abatolenga mu makooti baabireeta nnyo buleesi naye nga tebyali bikulu